mukisa tusinganye na abaana ba universities nga bakulirwa Makerere University. Makerere University Guild oba abakulembeze baba students batutukirira nga bali mu bitongole bisatu: National Youth Council, the Uganda National Students Association je bayita WUNSA mu bumpimpi, ne Makerere Guild nga mulimu the National Coordinator of Students Dialogue or National Coordinator of Dialogue, Mr. Obo Johnson. Ne batusaba nti tujje olwaleero tuteese ku bavubuka bwe balina okwenyigira mu kulwanyisa omulyake nga ffenna tuluubirira okufuna socio-economic transformation oba okukuza okutwala mu maaso ebyenkulaakulana mu ggwanga lyaffe. Ensinkano eno ebadde nnungi nnyo kubanga abaana ba students oba abaana ba universities baze mu bungi ne boogera ebirowoozo byabwe. Mwe tujja ensonga enkulu nti bo ng'abavubuka baagala kulaba nga bawaabwa obuyinza mu kutuukirira ffenna abali mu kulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi n'okulwanira okutwala mu maaso enkulaakulana y'eggwanga. Batugambye nti babadde bawulira nga tuli wala okusinziira ku gye bali, naye olwaleero tukiziganyiza nti okuteesaganya, okubeera awamu kijja kutuyamba ng'eggwanga abakulembeze abato bwe beenyigira mu kugaana resisting okugaana obwenguzi n'okugikwata, giving and taking bribes. Olwaleero kye tukiziganya nti bakigaanire ddala mu bakulembeze mu masomero mu universities mwe bali oba ne mu secondaries. Ensi yaffe tujja kugikulaakulanyiza nga bali mu lutalo lw'enguzi. Indi tukiziganyiza nti olutalo lw'okulwanyisa enguzi terunaggwa, lukyaliwo. Tukikiriza nti batusonyiwe bwe tutakoze obulungi, naye tubasuubiza ate tubagambye nti tetutudde, tuli mu kulwanyisa obulyake, tuli mu kulwanyisa enguzi. Naye nze nga akulira Investors Protection oba office eyoku protecting abamusiga nsimbi, bagambye nti ekikulu kye balina okukola kwe kulaba nga amagezi ge balina, amaanyi ge balina n'obusobozi bwe balina ng'abaana abasomyeko balina okukozesa innovations oba okuyiiya ne balaba nga batwala ensi yaabwe mu maaso, bave mu kwogera bwogezi, bave mu ebyo ebyokwekalakaasa nga batambula mu kugenda ku nguuto, bakolese amagezi ge bafunye n'obumanyirivu bwe balina, bateeke omutindo, balabe nti bye basomye byongera omutindo ogw'enkulaakulana, si mu kusiiba mu kwekalakaasa. Tebijja kutuyamba ebyokugenda mu nguuto, naye ekirungi kibadde nti bonna batudde olunaku lwonna ne tuteesa nti buli omu alina obuvunaanyizibwa okulwanyisa enguzi n'okulaba nga alina kyakolako mu kukulaakulanya ebyobulamu.